mukazi wattu Nando Love obulumi bumususseeko. Nkoze vidiyo eno nga nsobola okufiiringa obulumi Nando Love bw'ali mu kubeera ng'ayitamu. Waakayita ennaku ziringa 2 suubira ziweze ennaku 2 oluvannyuma lwa Nando Love ng'aziise taata we. Mukazi wattu yafulumizza akayimba bakayita nzikiriza, bakayita nzikiriza. Before nga tannafulumya ku kayimba yasoose n'awandiika post n'agamba Mukama Katonda nsaba nzikirize obulumi bwe mpitamu. Just imagine, Mukama Katonda nsobozesa okukkiriza obulumi bwe mpitamu nga mazima ga Katonda obulumi bw'ayitamu bungi. Omuntu ayinza okubeera nga tolanga ku taata we nga mpostinze naye nga tomanyi kintu kya meaninga gyali oba tekitegeeza nti omuntu oyo tamwagala. Nando Love ne taata we amulumya nnyo to the extent mbu atuuse point n'asalako enviiri ze olw'okuwa ekitiibwa oba olw'okgezaako okugamba munne era kansiibule taata wange mirembe. Oba kyetegeeza osalako dreads ng'ozikuliza ebbanga naddala mu industry nga Nando Love gy'ali mu kubeera ng'ali mu ya entertainment. Mukazi wattu akyagaanye okkikkiriza nti taata we yafudde, taata we yamuziise, taata we yagenze. Paka kati not until ng'asazeeko enviiri asobole owulira oba nga akkakkanye ategeere olaba nti kino nsobodde okkyeggyako mu bwagazi obw'enjawulo taata wange kanzikirize. Top of that yakuba n'oluyimba olwa gospel. Era n'oluyimba olwa gospel luli mu direction y'emu yakukkiriza kubanga yagambye nti taata waffe yatwagalizanga nnyo ekkanisa kati engeri gy'agenza owa Katonda kannyimbe direct eri Katonda kubanga yafuuse omukuzi banlayika. Obulumi Nando Love bw'ali mu kubeera ng'ayitamu bungi. You can relate. Waliwo obulumi omuntu bw'asobola oyitamu. By the way, nakino kankyogere. Omuntu yenna olaba ng'omusajja ng'akaaba oba omuvubuka ng'akaaba ddala ng'olabira ddala omuntu oyo ali mu bulumi bambi tomubuuzanga ki ekikkaabya muleke ng'akaabe. Ofunanga time ddayo after 1 hour 30 minutes 40 minutes ng'olaba akkakkanye olyoke omubuuze ekyabadde kibaabadde ki oba abadde okwo ki ekyatuuseewo naye omuntu oyo omulekanga n'akaaba. Abantu balina obulumi yasi nga babusirikidde. Omuntu babeera abantu bayitamu bingi ate abantu balina obulumi. Naye omuntu bw'asirikanga n'asirika ate so omulekanga oba n'asirika olaba ng'omuntu ng'akaaba actually sina musajja yekka omuntu yenna omulabanga ng'akaaba sooka omuleke oba akaabe then oluvannyuma omubuuze naye obadde ki. Nando Love obulumi bw'ayitamu nsobola okurileetinga sobola butegeera but I can relate ku ngeri gy'afiiringamu to the extent bw'atuukira ossala enviiri. Nali mbaddeko ne dreads waliwo ekintu ekyantuukako ne nsalako dreads zange naye mu kuzisalako namanya mbu abantu bayinza okumbuuza ate ki obadde ki lwaki ozisazeeko dreads zo. Nabagamba nga ngenda ku shoot njagala nshootinge njagala neekubisa ebifaananyi. Nafuna reason eri convincing eyaleetera abantu okukkiriza mbu nsalako enviiri ezo because of shoot ne bakikkiriza naye nga tomanyi kyekitegeeza omuntu osalako enviiri naddala eza dreads abantu baganye enviiri zaabwe za dreads zaali zikuze. Nando Love obulumi bw'ali mu kubeera ng'ayitamu you can relate naye bambi ali mu kuyita mu bulumi obungi obulumi obw'amaanyi oluvannyuma lw'okufiirwako taata we. Katukusabire Nando Love osobole okubeera ng'ossuuka embeera eno Mukama Katonda akusobozesa okubeera nga ogiyitamu naye ky'oyitamu tusobole okubeera nga tukitegeera. Omuntu yenna waali osobola osabirako ku Nando Love ogenda oba streaming n'akayimba ka gospel ke yareleasinze kubanga kayimba kalungi ate engeri gy'ali writer mulungi bambi yasobodde okubeera ng'apulinga off a nice and good gospel song. Ono ku SMX Media ngenda sigala nkuleetera updates gwe kyolina okukola subscribinga nyinza notification bell ebisigadde obitulekere.